mulinde buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma all right gwegeze okubaganya obwo obutamu nedda leka tukole leka tuddemu buto kale omukyala gwe nnina wano ku programu yani gy'otandisa ate programu yange se mubadde mwawamba channel eno naye omukyala gwe nnina wano eno bamuyita omukyala togeza nonyanjula ebintu by'ekisiru by'oyanjula abantu twanjulemu ebyamakono nedda totawaana kunjasamira makono bamukwata akantu bamukwata akantu njagala era obinyumize naye tonyanjula eno channel yange leka naawe nkwanjulemu akamakona so oli ku Executive Media kulikayo subscribinga likinga bwomala sharing tegeza munno ti channel yakomyewo ate yakomi gwe channel ebaddewo wagenda basigala bakola ate tomanyi baba banning a week number obale tokimanyi week gwe guno gukundi toli gwamu competition yaffe kikopo kikusinga obuwanvu nze kinsinga bunene ekikopo toli gwamu nze kinsinga bunene tukusenamu busenyi gwe kikusinga bwamu ka KFC tuteekawo oyimire nakyo bwenno yasama kinkoma na ku kigere ekyo ukakasa ndowooza lumu mulika era ano nga mpanvu yensoba muligigamba ki mulika era nga mpanvu ye ensi muligigamba kikuba nkyali muwala muto toyina kyosobola wanvuya kati obudde buno okugjako omumwa kumbiri gwe tewakyayi kiwanvuwa okugjako omumwa kulikayo nakulaba ng'oli Dubai wetawula nagendako Dubai tonja Samira ng'oli Makka ne bangamba sente zakutute zabadde zizo mbuzadde zani simanyi wabula nze simanyi tumbuuza bintuutu bya kisiru mbusera tezabadde zizo bakututte butwazi bakutadde buteesi ku mutto naye gwe ng'omuntu toyinamu yadde ekikumi ekigenda e Mekka ne ngamba hajati w'omuti omusaze w'omuyi nagamba naye bagambye kogendeko e Mekka okumewumbu nga tukyasitama nnyo lyo badde ositama nnyo bwotyo olwokuba omanyire oyambala biwanvu nabagana omukazi muleka ayise ku mpewo yentuula yange yagaana mwagala aziyire kubanga entuula yagaana kenategeera nti abatuula obulungi nabo babalekawo netuulira bwe ntyo nagalaale ekitegeeza omusajja kufuna lwantuula nze ebintu byange byonna bya mukisa sinza ali awo ayina empisa naye bampasa sinza ali awo ayina ennyo empisa naye buli kintu abalina empisa kye beetaaga okirina kati ku mpisa embi kwe siva olinga nze sirina nnyo mpisa embi kwe siva naye ali awo be baleeta ne bagamba nti omukazi wuuyo ayina empisa wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi enzisembayo omukazi oyo atuwate motoka nga ate batuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe oli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki onyapimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okuva emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi nabundi genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina Jeep balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo gy'awansi sente zino sente zebajali asobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-252-278. Alika Rentals. Rent, explore, experience. kiveeko sirina mpisa wootobadde bintu bingi ebigeze muki mu maaso wootobadde mukwano wootobadde naye togeza nonja waliwo omuyimbi yayiba taata olonga otabadde taata kati nange nkuyimbira maama olonga otabadde maama nga Makona bamukwata gwe sitole ya Makona yali etya bambi nakutayagala okukubirako awo ompa olugambo nkubire nga ningaze yamukutta akatambi engamba owaaye gyendi nga ningaze yamukutta akatambi saagala ate kubeera mu lugambo luno lujja kunnemesa okukola bye nnina okukola Makona awo waliwe yali loogi waliwe ontiisiza talina sente za loogi waliwe
Uwe. Olemera sente za piru ezalojo zosobola. Neche abantu kyali kibogeza nnyo kuba mufaliso nti essuuka yabadde yesise. Baga taina kitanda. Omufaliso gwali asula ku paleti. Ne pallets nungi. Pallets nungi. Kikasuku kyagamba mbwaliwo yasanga ebazisudde. Pallets nungi by the omuntu waba amanyi okutegeka bulungi. Waliwo guy gwe nalaba azina. Yasika ku mufaliso munene nnyo. Pallets nungi. Munange. Kyana kimukwata squeeze kimukwata akatambi. Omuwala yennyini yakwata Makona ali talaba. Naye ndabanga yalinga yatunula ne mu kamera. Yagitunula yakatamanyi yali olaba kati olaba nzike gwe. Sobola okwata esimu yange bwenti. Nolowooza ndi ku WhatsApp. Ndi ku byange. Nga nkuliko nnyo. Okitegedde? Sawa yonna omuntu akwata. Sawa yonna era abadde lwa Makona. Enkyalulo. Kati lwani. Oyagala luwani. Njaddukuwa. Tondeka. Ng'oli bute. Mu lubokisa. Byamakafaananyi. Ng'oli bulerere buneti konna ng'oba otudde wakasiraati. Tumanyidde ffenna lawundi. Mwe namba mazzeewo. Otuzinze. Lunaku lukedde bakutadde. Nga Makona mnaa kuba koti dry wash. Mbwa yamukwatidde akatambi nga tagikubisa tawulo takozesa kyangwe. Ewuwe. Kati ekyabantu ekyabasanyusa ennyo ki? Kafaananyi kufuluma oba kufuluma ng'akuba ekkooti dry wash. Bambi. That is the interesting part. Nedde olaba kati agamba kooti ati blanket alina akadde. Mbuza modo zamanyi tebakyasula ku blanket abantu. Basula ku ky'abantu. Kati balina duve baby cover. Bw'oba ne blanket oba wadda. Kyalina blanket. Kitegeera. Naye abantu bakyalina blankets. Alinga ali mu ddwaliro. Ekyo nali ndaba tekyali tekikola nnyo. Blankets za ddwaliro. Alinga ali ku kitanda emulago. Eno Makona wange era ku Makona kwe siva. Era wo ate mukugjeeko. Kati kyenjagala okumanya omuwala ono ekigendererwa kye kyali ki? Omuwala ekigendererwa kye okukwata munne. Enkunnyonnyole. Omuwala ekigendererwa kye it was media. Atya nga ayagalayo omuwala trading. It was just relevance. Because it is just relevance. Let me educate you. Something of an importance. Nga owulya kyakuluma nnyo singa bakwata Shamim. Lwaki ogenda ku TikTok live? Kati kuvaddi nga TikTok live ye poliisi ya wano. Kuvaddi. Omuwala yagenda nagwa TikTok live. Nedda. Yagenda ku TikTok live ya wano basima basenga acid. Je yalaga. Na joininga. That is not natandika otokomo mugambo. Ngatandika Makona muganga agira yankozesa force bichi. Mbona Makona bwe yamutuse we yamutwala na force. Yagenda bya bulungi. Nebinoga omanyi ozze olabe ku mulenzi bichi we. Nga lwaki ogenda makago omulenzi omukyalira mwana wa nnyoko oba kitaawo. Betu babuuza abantu bakyakola. Nga lwaki ogenda yo omukyalira nolowooza nno mugenda kunyumya bunyumya. Munaye. Lekerawo kutwasa miriri agaga mwaga. Makona agumulinnya. Omukwano. Omwoyo. Ate kuba mukwano. Kiri ekizimu ekibatikka. Omukwano guba mulala. Nimanga temukyasa. N'omwoyo mulala. Mwoyo amukutte. Omwoyo tegulina kulinnya. Mwoyo w'obuseegu. Kati omukwano gwe guneeno. Tugenze out tutandise okwenywesa obujuyisi tukoze ebyo. Ogwo gwe mukwano. Kuweereza yasatu. Agwo gwe mukwano ddala ogwo. Tugereko mukwano ddala awo. Kuweereza yasatu. Kati omwoyo. Omwoyo. Mwoyo oli wa sitaani, oli mwoyo oli omuseegu. Tomuyita wa sitaani siri wayireyo omuntu eyakabeeyijja lwaki omuyita owa sitaani. Mwoyo w'obuseegu. Singa teyali wa sitaani yabadde wa buseegu. Ati ofa oba wa halaali. Makona munnawe omwoyo amukwata. Obuseegu. Akwata ekiwala squeeze. Bambi. Kiwala kyerwanako kiki okitege naye byo byekweranako byakateekawo biteeka teyerwanako okitegeera. Okimanyi nti nno omukazi omukwata atandika okwata mutandika butandisi. Gye bikomekerewa tokyamukwata. So tuba tuloopa okukwatibwa tuloope nti eddakiika 10 ezasoose. Eddakiika 2 ezasoose. I was raped. Okitegedde. The other minutes. Era I was very okay. Okkirizibwa reportinga yankwatidde eddakiika mmeka? 2. Kubanga tukitwala nti eddakiika eziddako kuba tekukyali kukwata. It is enjoyment.
oba otandise okukwata wansi ne waggulu oba otandise omunyweza amavumba okitegeera so kati Makuna ekiwala akwata ekiwala squeeze kibi kyo kitegeera bambi naye engeri nti tewabadde embeerera toyomba nnyo tolwanira bigambo bingi okitegeera si ye yakusooseeko so munnange alya Makona bw'amaliriza sente za piiru zigaana Makona alemererwa osasula sente za piiru ate omukazi yali tajjidde ebyo omuwala yakwana singo maaza mwala ali single mother yali akimye sente za mwana za mata single mother one mitwalo 5 omuwala alina omwana wani si wa Makona yiyi omwana si wa Makona nawe leka bibuzabuza era akimye sente za omwana ewani kati nga woonaba ng'olina omwana n'ofuna omusajja nagasha mimu tewali buzibu buli kimu abaana bonja kubagala the only way to get into a single mother's heart is through their soka kids. kwagala baana Soka kwagala mwana era okyali waka Junior n'ombuusabuusa mwawo olina okubanga butali ne mama ne yeeyogeza bannanga kwagala yakusiima ngamanya n'omukazi okoze eki omuyina ofunye Makona ndowooza ayagala mwana n'afuna single mother we single mother ajja akimye sente z'amata yali tajiridde bino yali tajiridde ebyo ajiridde sente z'amata ewani ewa Makona atazaala mwana ekisiru munnange saagala bantu bansiibula Makona nga bampaamu ssente mu kifo kiwaayo sente z'omwana yasooka kwagala bazisasulire yazuuka zisasulire ate kati yali akimye n'emitwalo emeka 5 egy'omwana gyamujja gyali ajja wa Makona akime 5 naye Makona mugezi ayamugamba zikole ki zikime if you're not coming for the money I'm not giving you the money naye Makona nesani yali tazikola ki naye yali tazirina yali wabbanja za piru zezamu Makona bamusibe twakoyo wana abasajja bana oyo omwala abikola but it's just nze ndaba it is just relevance anonya wayimukira yakwata kituufu nga tolopye ku police rape bagiropa ku social media kyogereko okikale wogiropye ku social media kati gwe ngawo wakola in your little thinking kyogereko okikole ki okite naye gwe interview kati mu interview munannyonnyola ki nkwatibwaye ganda wange kati Makona naye lwaki yasasula piiru kugambe ki bro bonna beeryaza amaanya oli omulidde ebbanja ate tosodde namuwa bwa piiru alemefuna lubuto piiru oyagala ayongere ku mwana obedde yali ekibuuzo Makona lwaki tayambala yali tayambadde ate wuyo kade za piiru zaali zaaki beemanyi eko kuba beekebeza muleme kati bwe bano kale tukakkane waliwo abantu abalina allergy no we relax nkimanyi bubasiiwa bwe baba beemanyi nga woogambye nga beekebeza was it rape kuba osokungamba bwe baba beemanyi kitegeeza si gwe gusoose Makona akola ki n'ekirala omuntu yenna gw'otomanyi akimanyi atya ssente z'omwana Yaiden anti kyegambye they knew themselves kyegambira this is naye asobola okuba nga teyagiridde sex kati w'omukako oba omukutte omukazi watajiridde sex ate n'avaawo ng'omukoze sex oba omuleepinze tandise ebyo ebibuuzi by'ekisirusiru wow kibaluse tekibaluse era abantu tebannayiga Abanayuganda yakiganye bbawe essomo naye era embeera bwetyo bwavu bwavu obujjudde muno n'amazzi agatwala abantu ng'ate enguudo zikolebwa kubanga ebimotoka byakagwa bingi nnyo nga mulaba abafiirawo kiddamu kitya ne sawa yonna kibaluka omuwooza tunywa mafuta kuliko obwana obuto kyekinnuma mu kifo ky'ogobawo abaana bagaanye oli otya Jaden obutasoma ndi bubi tuddayo ku nsonga ya Makona oli bubi kyekikuluma Makona bintu bingi wotabadde Makona Sheikh Mubajje yagambye bajjewo TikTok nze yakooye naye alabika ndowooza ayagala tuve ku nze yakooye nedda ofiisi eri bamuyuuya alabika obusungu yabukutte alabika n'ayagala ate buteeke naye muzeeyi bano abaana ng'abasaamula alabika ayagala tuve ku mpagi y'obusiraamu
kubanga abo bennyini ziri 5 yakuva kweru ava kweruwa ey'obusiraamu aga tugiveeko kubanga abaana bayagala okujjako app eyo be baana bebamu abadde badifending obusiraamu singa baba wabukoze eki abulumba kati gwe singa olumba ate app kwa babadde badifendingira obusiraamu ate nga abamu nakubalya bajja mu ssaawa nga tebakyassa tebakyalya tebakyanywa byonna bikole app bikole naye app ezimu yenna buli omu akkirizibwa oteesa teri akkirizibwa kuteesa ku kintu kyakujjako app muzireke aliteesa ku YouTube aliteeka sa ku TikTok mama wa YouTube mutamutte tetuli muganya na kigambo kimalayo bwati nkyatogera aliteesa simaya ku TikTok muba mulina kye mwagaza abaki abantu muba mwagaza tujjamize baleme yoteesa ku Telegram okutambulira obuseegu basazeewo bateesa abantu bamanyi Telegram baba mmwe tebakyayendera ku WhatsApp mulemereddwa okuteesa ku boti baba mmwe njaga ategeeza bakazi mulemereddwa okuteesa ku boti abaami bammwe WhatsApp ze mukebe togenda sanga mu kintu leka gwenze ngamba abantu Telegram baba banoonyayo buntu genda ku botiimu botiimu atiyo kubanze Telegram kyemmanyi Telegram omuntu osobola okuweereza message nga twekwana wenzidirishi nga tokyazirina botiimu kiri ku Telegram botiimu nagaana saaka downloading naye nga nkamanyi mpuliranye abaana bali abagamba teekako botiimu naye olwogiteekako lwotegeera nti buli simu osogifuna naye muganda bwange bwenzi butambulira ku botiimu obanzi buli ku botiimu mbuli ago gwe bayendako abaana babidde sente z'abakadama ku botiimu batya okuba nti banyumya yakwanira ku botiimu bakadama bakwanidde ku botiimu bakadama balidde sente zabe ku botiimu bakadama baba babidde ku botiimu obwenzi buli ku Telegram naye Telegram ebitundu by'ekyama bitambulira ku Telegram kati balemereddwa obeera oneeno ng'okola kantu ng'eri omwana akwambudde ku Telegram ng'eri omwana yakwambudde dda neze Telegram kyenjagala kuba oweereza omuntu message bw'ozidiriitinga abatazirina kigeza gwe omu ku benzi ba Telegram nze Telegram gyendi era njategeeza gyendi naye nze ndiyo mu business nati kati nze amaduuka gye ngafunira ku Telegram nati ndaba onkuba eriiso ly'ekisiru eritali mu magezi tukakasa nnyo kulikayo muhijja nakulabe ng'oli mu bantu olinga omwana abuze ku maama we ku mukolo nakulaba ng'omumanyiira munnaye Jaden namba Jaden nga wenna oli oti njasamira empagi y'obusiraamu kateekutte kateekubuliremu kali akasana kaaka mwana wange mbwawe omutuka ne mukuba ne sitaani amayinja abo bagenze muhijja ffe twabadde ba umura umura temukuba sitaani mayinja tulina emikolo gye tutakola naye mukwana akasana kakookya kati oli hajati oba kati oba alu hajati nga gwe kyomanya nagenze ku nnyumba ya Mungu era kati bw'oba omumanyiira kitono batukolereyo n'eya Yesu temujja kuba nayo wakati mwe muwulyo mulina omukisa mugendako ku ya Katonda wammwe fe batukolereyo eya Yesu obulamu ne bukyuka kati bwakyuse niyo era okyali mumpi nga wagenzeeyo nze mpulira ndi muwanvu kati gwoba olaba bumpi sirina kyakukolera nga tokyayambala mu baana nze kyendaba naye gwe lwaki nyambala sayizi eno manyi mutabani wange ansinga ekigere akagere obadde sindakalaba gwe eyo 36 tolina kagere nina ekigere naye kyekyo kyenyamba tolina nyambala 36 but by the way that is yours but by the way okusinziira ku height n'ekigere bimatching it's fine buli alina bunne ekigere because I don't recommend short women to be with feet of size 40 size 42 omukazi omumpi ng'alina ekigere 45 taliiya nti era Shamimu Kasuku yayizo tekako olugezigezi ayina biri bigalubindi byayambadde leero n'abiteekako nga bwabibikkula sibisiimye bulungi abadde afaanana ng'ekimbuguyu simanyi na gye yabijje yagenze n'ayambala ekkanzu ku Yidi Kasuku ng'alinga bano abasudaani abagamba Sudan ekkanzu yabadde nkadde yabadde na nnene ng'etegeeza Sudan is big naye mwe waliyo ekkanzu etali nnene gyeziri ekkanzu eziri fitting era nakyo nakubuza ogenda kwambala kanzu ki era eno eyiye kutuba ate wabaddewo mpa ekkanzu tewabaddewo babadde bakulisaayo wazzeemu kanzu era eri gye wagenza naye wa Shalom
Toyina kanzu ndala yonna. Oyina gy'oyagala okumpompe naye hala wamwogerereyo gye neegulira. Nkugulire kanzu. Kalibeerera waawo n'asalawo omutima gwamu akafaananyi ng'ompadde kanzu Shamimu. Sebatimba, mubuulireko ono bwe mba nkuwadde ekintu. Njagala muwa kanzu. Tonkube ku billboard mbuwa. Bakaba kunnyonyola process. Njagala angambye mugulireyo kanzu. Olaba teri gituuza mutaka ng'alaba ndowooza owuli bino byammanyiira osegeera otandike okumpa amateeka tolina kusinika nnyo mannyo akugamba nti kansu bw'osinikira amannyo n'olwekyo tunaama ati mbadde mugawo olaba nangira kwene yange gye neegulira tebereza nga ngulidde mba nkujjukiza mwerabira nedda ssebo wesibadde kyekirala ekibaddewo tewaliwo sente za Pentagon tetulinawo yadde 10 nedda yagambye muyinawo twase mu manya nga tulinawo biliyoni meka 3 sizezere ziriwo mu nusu 600 kyasimayo 600 ani yalusonda mu nusu 695 simanyi 600 lwani simanyi 600 lwani oba abantu abatagaliza Pentagon waliwo abasulamu n'ebitaano so tikatufina yadde 10 anti ziba zikola services ziba zikola ziragawa biliyoni 3 zikola ate kyaki teetaaga service soda luligo babagulya mwe mwali mumuguze ate nga bamugula ate katwaddamu ne tumugula wali yagula soda tolimba ebyo bye wala abaali balimba ng'ovudde kola abantu baguze soda baali balimba soda yaliwo nga wabwereeri okakasi ye era togendera nnyo ku bigambo by'abantu zo sente za Pentagon nange so kikakasa nti teziriiwo because omuntu oba weetaaga okusavisinga naye omusajja ng'omuweereza nnyo kyakiteberekekawo ku biliyoni 3 nze ku bujingo kwa siva Shamimu nze ne bujingo tuli tuki walidde omugaati gwa Pentagon mmwe mumanyi osazewo oyimba omutwe yakava ku omula nedda tunula mu kamera olimbe wabanga yagala sente za Pentagon nedda kimala twipe ejja toddayo ekisiibo kikusaze kisoboka asojiba wamuwesi naye omuntu atazimbe Pentagon oba omulaba omuntu atazimbe Pentagon oba omulaba neemu naye yababuuza dda Pentagon ya nnyoko gwe Pentagon ya nnyoko neemu talina sima yadde omusingi kati zo sente za nnyina zandiga abazimu yafudde ki mpozi babadde bamuyitani Katerega oyo gayi bambi abadde azannya n'emizannyo yafudde ki naye yali nnyo ajjonkera omusumba nedda tetujjonkera musumba daba obwana batuli bulala bayawukana otabadde bambi nabalabe bayawukanira ki soga za sente biki ebimu bagambye sente tolimba sente oba nakweryamunkwe omanya ebintu by'okwawukana katolaba kye baba bakola naye era kyekibatabulanga bakazi bwe bityo n'ekirala babayita baani tuli bulala okwawukana is normal banga yawukanye n'omukyala batwawukana n'abafamily tebalwana nnyo temukola nnyo interviews zisusse nga munnyonnyola enjawukana yammwe mutubuulira ani yali ow'enkwe mutubuulira buli omu agenda akole content twagala waaka it wasn't even a group it was just a squad kyali kibinja ky'abantu si family oba si group. A group is something that is under legal terms and conditions. Tebali nawe bali registeringa. Byali byakwekwata bwekwasisha mimi tukwatayo akantu nawe nojje wange tukwatayo akantu bwe. Ne bamala ne bagenda ne beera banga bali wamu. Mwani ne bekunganya wamu ne babapangisa wamu. Kanete mweyogerera nnyo. Osegedde. Okwawukana kwa bulijjo. Tebalina secretary, tebalina assistant, tebalina chairman. Kwagayo kibiina kyayo kyetwala. Ne batuukanga n'abakazi bakyayingizamu ba talent. Kubalabye webbina Land Road gwana ali ago bayingizamu. Gwe banaalya gwe baali bayingiza. Osegeera. Kuba batuukanga bateekamu abawala batalina ng'omulabira ddala talina by'akola. Talina kyakolamu. Tewali. Zero talent, funny at zero volume. Naye bamuteeka mu ttuli bulala n'obuuza kati akolamu ki mu ttuli bulala. Nabalabanga. Ani yalina gundi. Baalimu bangi.
ngani go olaba mu atayina ttale ndeka naawe onoonya okunvumya abantu bantu ne bakuvuma je ababala be bateekamu kimba kikuvuma bagenda kugamba oli mutono ogenda gejjanca bakuvumya obutamatama naye obutama bwo babuvumye naye banchekwagako tonyiiga olinga ffe waguba yaiden kati waguba anti kati nabagamba waguba we don't do things that we are not prepared for. Wajjo otegedde in media you expect anything honest opinions zifuule mukwano gwo oli wakuwa honest opinion Shamim Mayanja you short neruli wachoga nenze bannange olaba sekera okungerezaako but nawe oli muntu it's not honest opinion nti ndi mompi yes ali sigenda wanvu wanvu yes okitegeera gamba bugambe barakallahu nam ndi mompi okitegedde Shamim Mayanja owanvu yomwa ate si muwanvu barakala gamba nam linako kye obotegeza ki Shamim Mayanja tolina kigere barakallahu fiiku Justin nina ekigere akakakugu butini nyambala size 36 ndoza buli ambala 36 omonye ekigere kiwe kyenka uyambala mbana ngula ngatto z'abaana by the way sabo kati nze ngatentuka tetuka mutabani wange engatentuka tetuka mutabani oli gwe nalabye namulabye ku status ayamufana n'amatama temutuuka ne mufiyo faanagana n'abaana ne baawo tofaanaganirawo mwena mufaanatira kuti we baagalana ennyo okwefaana kati ofaanana bbaawo era we nkulaba ndabira ddala omwami ndowooza kati mpanvu ye n'obuwanvu ekyokuwanvuwa tukireke kyo sina kimutwalako resemblance doesn't mean height muba tuli bulala gwa ani golabamu ekibiina kigenza anti omanyi bwe mwawukana waliwo abagwa wawo n'abagenda mu maaso tuwuliriza tuli bulala bayawukanye ani bonna babadde bonna in fact before making that tuli bulala mwe mbadde tata Kimbowa before making that squad bo gye bayita group bonna baali baki bakabi Joshua Kwanti tata Kimbowa is uncomparable. The guy is talented. Tiye mulalamu okitegeera in fact simanyi na lwaki yagenda mu ebintu byatuli bulala kubanga without him content was not there okitegeera stubborn anti kati stubborn si comedian muki stubborn lip syncer bano bantula mu sound okitegeera yeah si comedian he's fun at zero volume tasesa Chakala is also not funny. Just the actions are the one that are what? Are funny. Okitegeera. Kwa Chakala ne bamwa punchline ninge enyuma etya taginyumisa. Okitegeera. Just the actions entambula bichi nebisere bisinga. Nebisere fun at zero nebisere bisinga gundi ze bamuteeramu sound effects. Aba abaana bazanyira ku sound effects. Zonoonye nnyo ne yes chovola banze sokola video ga stadium sound effect netya baseka. Yes. Kugamba osesa. Ne bajiwulira ne baba buli kimu ne bakiraba. Tochikalambaza ate. Olaba nakati nseka. Osiri wala. So mugole yanteka mbadde siriiwo meeting zawedde njawaayo sente zange. Njawaayo sente zange kati mugole. Alaki bapozinga. Gwe Patrick tatandika kufuga mu kantu akakatandika. Oli yotyo muko. Oli bulungi. Mugole ogamba otya? Ene yawamba da platform. Ntaka yasamire muli nawe akakana kuvuka saaka siima nze nakasi. Gakagamba ako. Mugole kye kiriwo. Kulikayo. Mmere olya. Zinafula banga. Kati embaga yaddi. Ne list ogiraba. Oli mikaliwa ali China mukolo gwadde kinadda Saturday no give out ati yakatiza nanga take kowe uwa tugenda wa Saturday give away tuliwa kyotera give away ati give away chechi ye bamukuwa bagenda mukuwa kati embaga egenda beerawo Saturday no give away. Tuyina okugenda ku give away. Twambala ki?
ngamba give bambala chi gun tribe yabwe yambala chi mpale bosi ba Gomesi. Yes, because I'm not a Gomesi person. Mama ange mchiga, so those things of Gomesi I had them. Gole nyongo jambadde katulete emigongo kati abantu batuwulire kamaliza kubireko zaako esanga nakomyewo kikalambaza nnyo kimbibiri nakomyewo obadde nga agendedde omwezi. You only went for 1 week, was it one? No, my dear. 2 weeks and a half. 2 weeks but and a half. But you prioritize ekintu kya nakomyewo okitutuusizza wano kati ogenda mala wiiki namba ng'otugamba nakomyewo ate nga wakomawo dda tokifuula dda nnyo wakomawo dda mukyala kati tubadde tumenyaamenya kyakala is not funny, just sound effects naye gwe olaba tali funny. Abantu nga abantu balaba nga omwana ali talented oyo. Toyina talent wogiraba. Omulala mulimu ani omulala? Sibbi Tooka. Sibbi linnya ng'olyogera bulala. Sibbi kireke Sibbi kati Sibbi ali average lwakuba ali biro okitegedde naye wagundi nnyo wa actions naye era naye si kati wuliriza kati lwa mama nakwanjako yalinamu bweyajjira kati ate ne bamuteeka mu bintu bya script ebyo biki okitegeera ng'ate yali alina baye bakuteeka mu bintu bya bw'obeera ne original composition bw'obeera ne original you okitegeera obiseera bisinga kali abaana bandi badde balungi abo singa bamaani bafuna ba directors otera okuwangaalako nnyo naye kati mama nakanjako anti bamuteeka mu bintu bya script okitegeera n'avaako bintu bya script ebyo okitegeera teyavaako naye kati ngeri yava mutuli bulala era naye yava mutuli bulala aliwa aye naye waka yatuuka naggwawo anti kati aliwa yava mutuli bulala bw'olinawo omulaba sibalaba anti nze omuntu gwentera okulabako ye taata Kimbo. It wasn't a group. Kuba bali abalala bino be bateeka mbino ebya sound effects siri omuntu ayagala nnyo kulaba sound effects zintawanya manda bango omuntu atasaa kwemalirira yekka otadde mu sound effects kyalo ekyoka skit olina dakiika 10 azanya nga atadde mu sound effects ebyo obanga atasaa ate abamu n'ekirala osobola ogiteekamu naye si buzibu naye wejjira nga tewasesa wejjira kimu volume ogitadde ku ki ogiwogganyiza esinze ne byeyogera okitegeera ne woogitadde tekola ki tegendawo babaana abo ekibamenya oli akola script ya dakiika 10 namba nazanya skit ya dakiika 10 nateeka mu sound effects nyingi azongeza byayogera tetubikola ki temubitegeera tulaba bulabi bikolwa naki tulina kuwulira sound effects. Nothing fun about that. Okitegeera. So tebakulumye nga baawukanye. Okwawukana eki? Ekibiina. Nga we baali begatta ddi. Tekyali kibiina ga kyali kibinja. Ekibinja ky'abantu ekibinja ky'abantu kyayawukanye. Singa twakwata waneno group. Nga tekuli eyakubidde munne essimu. Tekuli ki. Si buli omu bw'aba agenze bibye. Tewali alumwa. Atudde eri tatula n'agamba. Banaye baawukanye n'atya nnyo. Mwawukanye mubadde mulina mwasayini mwawandiika. Kyegaye badde balina ekibiina nga tekirina mateeka. Oli oba abulankanyiza ssente tolina wakuloopa. Oli oba alidde mmeka tolina wakuloopa. Oli alidde abadde nga nannyini. Kati bo bakisiba nnyo kujjoza ekyakala. Ti yabadde ani? Yabadde liida. Mukulu. Okitegeera. Naye liida omutuufu naawe obadde omunoonya n'okola ki? N'omugula. Ate ne yalwala eriiso. Ate by the way pastor zikegula ati kati pastor naye ayinamu. Okitegeera. Ku bantu abali talented kweyo group kuliko pastor. Kuliko taata Kimbowa. Okitegeera. Nga bangi bo. Ate musiraamu bangi bo naye onoonya kye bakola ne kikubula. Bangi for nothing. They are just many for nothing. Kwaliko Patricia. Ate yali akola ki? Yali azannya. N'akola ki? Mutuleke namu. N'abaana tubalekeddemu yadde twanyi. Nedda amaanyi bagalina.
just balina okukola kimu wuliriza kibalina okukola kimu let everyone pick him or herself up okitegeera baddemu bakole kyekiki natandise nkugamba nti baali bakabi in fact before even making that squad gye bayita group kuba buli omu yali waaki nga relevance weeri nga buli omu alina amaanyi ge wegali naye kati balina ekizibu kimu bagenda ne beegatta abamu babulira omu okitegeera negwewandirabye nga alina talent otuuka nga togikola ki togiraba okitegeera nebulira omu abantu abangi bakubikka kiva nze newe abayimbi advising abantu kukwata group nemukola abantu nemukola group talents y'abantu nga bameka batano okutta oluyimba otaddemu A-pass otaddemu Winnie otaddemu Rajja Kitaka what do you expect it is going to flop ogase basita bangi with many talents okitegeera onyanye nyingi n'obuzaali basita bangi with many talents mulimu badansa ogasema bawandika script ogasema ba comedian mubonna ani abadde omuwandiisi Tata Kimbo ira yawandiika kati ate yagenze kubeera yalina azannya bagenze banazannya ye kasita asigala nga azannya kuba gwe wagira si kyekyo not necessarily that naye ndabera butunda naye era ndabanga yalina ekiddako bonna butunda kuva waggulu gye bwabadde yes it's not necessarily nti gwe mpagira ne mbona era oba otunudde era Tata Kimbo yalina ekikola ki ekiddako ekyo kibba ovudde nakyewaka nga kijjudde kituufu naye nakirese kukusoomooza anti galubindi nazeerabidde oba olina onoonyayo ekikwongerako olugezigezi ekirala buli lukya kati bino bikondi byazze kati Stanley Cup jasize no gye nafunye ensingo obunene kati mbuuza nawe kusinga obuwa bw'okinywa kino kikyofunamu tonywa kyo onywa birimu bannaye tokwata nnyo squeeze ndaba buli muntu omusirusiru akutte ekintu ekyo nkugulire kimu otwegatteko kennina kabbeeyi tonyumya kabbeeyi tonyumya taata tonyumya lwakuba akaseke akalimu kagwa nataddemu akasoda baleetamu akaseke kamwe naye kino ekikyo nga tekiina majjolobero waliwo ebiina amajjolobero nga ebyo byabakyala ne kino gwe olinganya obuugi bwa mwana mugimu ebyo byabaki ninga ali ku weight gain pole olinga ali ku weight gain poleji omuntu ogwo gonna ebyo birimu ebintu byabakyala okusiimye naawe gunene nnyo yegwe kikyosiima yegwe kikyosiima olinga ali mu booster oboostinga ki waneno ku media osiima abantu bamu osiimako baawo n'abaana bo abasigadde watuleka teri gw'osiima tewatusiima totusiimangako n'okutusiima toyagala ne lwetukoze ebirungi nkubeereddewo abantu nga bakwogerera wambeererawo ki nakusaba wambeererawo kuki ndowooza owulira betubeererawo wali ombeererawo kuki bakwogerera waneno gwogeze ku umura wadduka nnyo nga weetooloola kabba kati obulire mu bantu wasangayo abasajja abawanvu ani yakyogera my inner person who's your inner person ali munda munze yabyogera ng'ebyo gwe kennyini gwe kasirani gwe kati ate nga nze ow'obweru kati nga nze ow'okungulu nkubeererawo ng'ow'omunda ayogera ebigambo ebiyitirivu okitegeera nga mugamba naye Shamimu genda muddawo oyogera ebyo byonna Shamimu mukwano gwaffe atubeereddewo yali talina kye yatuwadde kubeera talina kyagenda tugattako naye era atukoze eki atubeereddewo enkulaba ewa Simon ng'ozuŋŋana ogenda ozuŋŋana mwe munzunza uzungu vano omusatulako ku channel 2 eya Shalom n'eyange ate kati mumpa n'oba ogenda ozunza akantu wotyo tunakafunamu views kati Simon lwe fitina era yakole n'akuyita omuvubuka oyo mukawalaata abantu ababe tetubakima comedy we yali tasesa mana yali tasesa nno munnaye naye yali okunaba comedy bana yali mu Simon ninawe namusangira oba yali akola kimu comedy Centenary Park awo nga wakyaliwo comedy bazadde be baba bakyaliyo tebamanyi kye yali akola mu comedy Simon nagenda nensaswa sente zanga ngenze kumulaba kuneza akola Bonita ng'ategesa awo ebiseera ebyo ng'afaanana mayinja nga mugana amayinja bali bati naye nga tasesaamu yadde nga Simon is very fun at zero volume bambi wakimugamba ne kati gwe yatula bwatuzi naye olaba ffe twali twalemererwa kimugamba nga tuseka busesi ze wenkutuulako nkugamba nabaddeyo ku yidi ewa Shalom ne ŋŋaakasuku
mulamba alinga empaji y'obusiraamu takyalina waawula ne gundi yakamugamba mbu alinga in fact yasaana oyitibwa full figure kasuku full figure terigenda musanyusa kyamuyitiramu neŋŋamba ya rabbi asikwenda kuzanya bakoze eki takyatambula ate kiki atambula naye yeegasse bulala mubiri afune wagwawula alinga omukubemu eŋŋano alinga mpaji ya busiraamu alinga gwe bakubamu eŋŋano olanga we bazimba kaaba yenkana okuva ku mutwe paka wansi takyalina west kati alina kiwato abikula lubuto kiraba kiwato kyakasuku leero azise kati ekyo njogedde kyaki nishamimu leero ntunze leero mmaze kati bagenda simanya Saimo yafunye enviiri omanyi ndudde nga siriiwo naakadde wootobadde bije bigenze mu maaso nze nkubuulira Saimo tannafuna nviiri omusikati ebyama yabiwaayo tiyabiwaayo naye ennaku ekyamuluma toseka naawe ey'ebyama kyokka leero ngenda kwanika njagala mwesange ng'oyambuka katirani gwe nga naye akkirira otegeere bigenda kwesanga nesibazi kigenda mugamba kyensaba ayina ennaku yaki atadde mu bayimbi ssente bambi kyekyamugjeewo mugu naye tazikola ki taziraba ebyo ebintu bye promoting abayimbi abamu beewola muyimbi muntu mubi nnyo ate omuyimbi nabagamba omuyimbi si mukwano gwo era bwewe omufurekyo wenakitega ate omuyimbi user teri muntu asinga muyimbi kubanga user mugjeeko kyomugjeeko kola ki ajjeewo n'akweyogerezaako n'akulaga akwagala nnyo era gwosobola okukolera buli kimu naye omuyimbi bw'omufuna Shamim omuyimbi oba alina emyaka 8 bonna beebamu bonna bayuza mugjeeko kyomugjeeko kola ki tambula genda bwaba talina kyakuwadde era mukole ki ataddemu bonna abaleese nga bafula kye nali nkugamba nno omusajja ataddemu gwe n'owooza mbu gundi contribution ye anti bagwa bugwi we are not seeing any progress fiye gwa amuleeta fiye gwa amuleeta kituufu yamuleeta n'amala n'amuteekawo fiye gwe yayita n'ayimba fiye teyakolayo yadde kashaka bibibi naye fiye mwamumanya mwandimutegeredde kwani kituufu twamumanya byakozeeko ati tukkakane mubere na mpisa tuwuliriza we appreciate he has done a lot where we don't see gains abaleese kituufu okubaleeta obaleeta naye gwe bwe bava ewuwo baddawa tulabye abayimbi ng'ava mu management eno n'agenda mulala n'asigamu muyimbi yomu ng'akyakola ki ng'akyatambula muyimbi ave wa Kama Ivan n'agenda ewa Jeff Chiwa muyimbi ave wa Jeff Chiwa n'agenda ewa gundi ewa Bazafa n'ave ewa Bazafa n'agenda ewa bamanager n'asigala ng'akola ki ng'atambula naye gwe n'oyita omuyimbi n'atambula n'asiraana wow gwe waleeta ani ngenda tandikira ku ggwe yimba mutulabe kasisiri twakakooye tandikirawo paamu sampolo nasiri muyimbi yimbamu togira zireke tozinte tagira Saimo yayimbako tumuleke nayo ne comedy ya mulema ayagala kuzza comedy goboteeka okumuzzewa amukozesa eki comedy gundi agenda zizza comedy ki yimbamu kasisiri njagala leeta muyimbi ladies and gentlemen yimbamu kasisiri twakakooye nga tofulatinga nga ku pesi kwenkatwalidde kasisiri twakakooye yimbamu mutuyiyiza obuyimba obulala tubayita abayimbi abakugu era ebikadde twabiko yimbamu ndeeta muyimbi omuyimbi taleeteka muyimbi gwe onoovaayo tobeere nga bemusikati ani oba ntwale mu baddansa okole ki tewandaba mu challenge ya Vinka ng'okola ki nga ndi bulala kama olaba Mukama buli kye musaba nzukuka Mukama leero nnyamba sirabe ebyekisiru sirabe era kolo yabita naye bukyanga ddamu saala zaala yabintaasa kubamba kubiraba Vinka tewateekayo ndowooza vidiyo gina jindageeko
Dagako naye maama amaaso gange neeralikidde okusula nga ngugumuka. Ate uyo tewajjidde mu gaalubindi. Zintaasa bingi olumu. Nze sigirina vinka yagirina. Gwe togirina kati ziri wa vinka. Kebera oba wali okola. Ndabe naye bantu bamanyiira nze. Kubyamu ebifaananyi awo kati. Kuba obufaananyi. Naye noonya mangu obudde tetulina. Andi nze simanyi bika ebeera. Walimu olwo oluyimba lwesukula byesirubala. Simanyi oluyimba lwe baluyita naye obuze naye tolina we weeraba. Tolina we weeraba oba teyakupostinga wamuswaza. Nze nasinga n'okukola ku peegi ye kuba abakazi abannaku banja Samira. Ne bagamba mukazi lwaki aba yeeswaza bw'ati mukazi munnafu. Simanya obonyebonye n'abantu gwe naawe. Nze sibiraba. Sibiraba gendayo naawe byenoonyeze yapostinga. Sijja nnoonya bintu ntubwe bityo gwe biba bikubuza ennyini bye yabikola. Ono ng'abeera akolima bukolima. Ebyembyoni ani akolima. Era wuna akolima. Yali si mukolimi naye maame. Anti wuliriza baamanya wuliriza bategeerayo ekintu kimu nti omuyimbi wojjira mu gundi mu bintu bya ninamu bya pride byaki tebikola ki tebikola. Ensonga y'abambi ogitambulirako nnyo kwotava kyovula bakenzo kwatava bambi ku bambi bambi kana kambata kati lipaza aga tubeerawo nga tugamba bambi lunnabe bambi katubeerawo nga tugamba bambi MC Katsi bambi osegeera tulina kubeera ku bambi tetuvaawo. Sympathy card sindika sympathy card sindika era katukirakira nga nawe ozze ku bambi Shamimu oyo golaba akyazizza abantu Shamimu oyo bambi naye abantu bano bankoze bubi bambi ku bambi bantu mmwe bennyambye ofuna abagagga aba buli kika ku bambi okitegedde kitegeeza liripazo afunyemu kali liripazo abagagga basinkana lw'abambi okitegedde sente tugenda tandika zifunira ku bambi wazina wivinka nakujjayo olaba teweeraba ni producer wagezezaako kunoonya talina oba wabulira mu bantu gendi nakati nga bakyantaginga muli alina fitina ayinza kunzijayo nze nasinga okukola netugezeeko ogw'okuyimba nkuleeti gadda mbadde njala nkuleeti awo otunula nga omubi atamidde just kuleeta buleesi n'otunula bwotyo. So ebyo byonna nga bigenda mu maaso ndowooza obirabi Katsi ye mu lugunyo esente ze zimufiiriddwa Bujingo talinawo yadde ekikumi ku sente za Pentagon Makona bamukwata akatambi oba kali agenda kuddamu okuwa intro wezityo simanyi gwagenda ziwa kuba katwafunye ekyokulwanyisa njagala akukyaze aweeyo intro nze kenkuba etansobola oba omanyo nze kenkuba nkyaze omanyi onsobola naye nga tonsobolirako ddala tonsobolangako you can't kale ankyaza agimpe tweyuzeeyuze sya abanno tulyesembyatika byamakipo etabyandeku omanyi ku mulembe gwa Fifi da Queen oyo Makona ali mu kopi za Fifi bakukyaza ku mulembe gwa Fifi nedda nalabanga shezo ziyakola simanya kanyayo kyali Makona mwe yajja kopi yeyo Shukros Fire ageza sikokola ngani okimanyi Fifi yakusalangako ekigambo n'obulomu kubiri oluli mu studio kati ne Makona kyakola kati Makona mbu alowooza kyakola akusalizeeko kigambo kumbe ebyo byakola labakawo kakagenda okukuluma kutu kukuli mu mutwe so kati tukole njagala akukyaze ani Makona otegeere tamalaako abakazi nno abakazi bakoze komiti eyaki tebakyaddamu kuzaalazaala ebyo bintu byammwe bya kisiru kati bazaalira omusajja alinamu kasente yes singa nkazi akwetegereza bwadinala nga tolina future abasajja mwewola
Mwewola private parts. Balira ddala ebbanja. Kintu kibi nnyo n'ozaala omwana w'ebbanja. Lwakuba oli bwakulya ebbanja toyogera. Tususse okuswala. Kintu kibi nnyo. Oli bwakulya ebbanja. Walla abakazi bagenda bakolimira naye gye banaakoma bakolimira. Kati wuliriza ekyo kye baateesezza ekyo kye baasazeewo kirungi nnyo. It is very nice, it is very bright. Kati lya koto bagenda kotogera. Ejja abakazi bagenda gatunda. Kotogera ejji. Kwegenda tunda matunde kati. Kweko omusajja ejji. Ye. Nina gwe nagambye. Oba buli wabeerawo nga ejja ne mugali kange. Osegeera. Era buli wabeerawo ng'owulira nga alituukako likwateko ositemu ku lubuto bwoti lisembezeeyo. Okitegedde. Sindika ejji. Nawo bawagidde. Omusajja mukweke tukoye basingle mothers. Anti bagwa ate mu mbiza abasajja batazaala baana abo ne bakola kino babonaabona. Okitegeera. Kuba basingle mother basingle father be baki? Be batono. Kitegeeza ku mulembe guno abasajja n'okutya obuvunaanyizibwa bali bati. Okitegedde. Zaali omusajja gw'ogenda okugoba emisinde. Bano enambwayo omulabako eyo. Yaani. Tomanyi nambwayo. Zisikolana n'abakazi baagala kubba bintu by'abasajja. Kyova guys simumanyi yaluwa. Nambwayo yono gwe baakawa ettaka. Kati mwagala tumulabewa. Tumulaba nti ennaku zinaanyirira kufa. It is fine. Ali mu process yafuna bbina. Kimala. Kati atuule wansi kali. Kati let her sit down. Kyadde kimuwujja bintu bya musajja. Bamuwadde ebibye. Kati atuule wansi naye alabe bwe kiri mu kuzimba eki ennyumba. Naye agizimbeko. Kuba katamanyi na bbeeyi ya musumaali. Azimbe atule naye atule ku ttaka ekkalu lye bamuwadde. Akole ki? Azimbeko. Anoonye ssente azimbeko. Azimbeko kalina nga gye yabadde ayagala okujja ku munne. Agenda nno okukukyazaako. Naye njagalayo omusajja eyeesiba ku nnambwayo. Abbe ettaka lya nnambwaye. Njagalayo omusajja ali eyo. Njagala weesibe ku nnambwayo. Bbe ettaka lya nnambwayo eyo. Ojje mu kamera ogambe nze n'ennambwayo tuyise mu bingi. Tubonyeebonye tuvudde wala. Oli bbe. Oba bbe ekyapa kya nnambwayo weeteekeko. Okitegeere. Nze Mayanja Sulaiman tudde ku kyapa kya nnambwayo. Mu kikaayanire. Niyo oyitirizza ofunye omumwa nga tukola. Anti ebigambo byogera bya kisiru. Nedda ebyo byadde bya kisiru wabadde ku kyampanya. Kyampanya bye biki? Balina nti simala live yaabwe ya kyampanya. Anti kati wuliriza. Gwe yo live wagisiima. Ekyo live wakisiima. Okusiima mu ngeri ki gw'olina b'osiima? Nadaye gw'olina ebizibu mu kusiima ebintu n'abantu. You don't appreciate things, you don't appreciate people. Ekyo kirayivu kyabwe. Nze bayira sigibeerako nnyo cause njiraba bulabi. Siraba babimpeereza. Njiraba bulabi. Sigiraba I bypass. Okitegeera. Ekisooka yakiro. Kati waliwo n'ekirala kino abakazi kwe beevumira. Ekisooka live eyo yakiro nnyo. Y'abantu abatalina makulu muli n'eggwanga, abantu abatalina magezi. Kubanga I don't know why someone who is important in this country you're at Champanya at 1. Really? At 1. Musajja omusanga ku live ya TikTok. Ali ku live ya TikTok. Ateesa. Omusajja ali ku live ya TikTok. Typing a truth or dare. Ali kuli ateesa. Agamba bampaka box. So I'm not sure. Bawo. Ali mkusaba ka box. Asindika request. But typing accept me. So I'm just wondering. So that live it is not for Bawo ali ku live ya agamba abantu. It is not aka box banani akatwala. It is not for important people. Kumusanvu ogw'ekiro bawo ali ku live ya TikTok. Kumusanvu ogw'ekiro sisuubirako bantu b'amakulu abo na b'amagezi na munaana. Muba mukola ki? Mwenna baliko basiru. Era mbeerako okwo nga balingera banyumya ebibozibozi biki. Anyway, by the way, for the country that has frustrated so much, if country emazeeko abantu bayo emirembe, ebyo bibatandika okukola. Kati mwagala bakole ki? Kuba emisana kati anti abantu bakola kiro. Nedda abantu ke babeere mu mabaala ekiro. Okimanyi nezo live sente kati. Okakoye. Lwaki oba okambadde wano mu kutu? Kantuulamu nnyo. Lugezigezi. So,
Tukwali kyamaanyi tugezigezi. So eyo live saagisiima gwe ne bw'otagisiima tewali buzibu. Naffe hayityo tetwagisiima ne tukola naawe tugaanako buli wonkubira gamba kali buli wonkubira ndi yes man nandikoze nga nina Rose ne gamba I don't associate with short people. Nekigambya niyo mukazi yakigamba Spice Diana bali bambuuza ku ya Spice Diana mboba mwana me I don't have any problem with short people. I can't yagamba so awala nabampi ngekya Spice te yakigamba Spice ng'omuntu wabula bamubuuza ku Spice yes n'ataano n'abazingira kwatako okitegedde yalowooza muwanvu nnyo ebintu ebyamuyitako so kati olaba obuwanvu bwe saabusiima Jessica tulaba abantu abampa ebiseera katukola nammwe tetubaboola. I don't want short people to be stigmatized. Mubeerawo nga mugamba tufiiriddwako okisegeera buli omu atubodde mubeere nga abaliko bakolako ne bagaana saagala tubayise nga abaliko obulemu obweki okitegeera njagala tubatwale no mu process by process mwenna muli bantu bannaffe okitegeera tuli wamu okimanyi nti nno abamu tebaababala okimanyi mu bantu be basinga mwatubala wali mumpi kati ababala tebaakulaba era bakuyitanga nga bamanyi babala mwana nga balaba mwana baga abaana twabamaze nedda nga bamanyi oyina muzaddewo baali banoonya muzaddewo nga balabawo gwe waka ne bagawono ke tumuleke kyamanyi era bakubuuza oba mama gyali tebakubuuza tebatawanirako yadde okuba balaba ng'oli muto nnyo n'ebyamama oyinza obutabitegeere so bino birive ebyo bibeera ku TikTok nayagala ddobyoga kati waliwo bino abakazi kwe bajja omusajja wange era omusajja wange ne bw'onookola otya bali kuzirive abasajja be bakayanira baliko beebase banoonya nkya kyakkola tebamanyi nti mubakayanira ate nga nabafumbo mukayanira abasajja bafumbo era kati abasajja abafumbo mwegenezi nnyo obwalabwala bwe mukwana essaawa yonna bakayanira ku essaawa gyonna obawuwo nga weebase mu kifuba kya mukyala bali eri bayomba omukyala ali ku live akuba emmeeza Robert wange njaga kutegezaako Robert gwe tasaana kwagala babeera okwo nno nga be baliko ninga abasajja balinnye ebbeeyi kati babakayanirira ku ziraivu bw'oyaguze n'akabokisi kati seke nkubuulire there is nothing is getting more expensive and more urgent as men and more important as men at a woman at an age of 30 to a woman. You clock 30. Womanyi nti abasajja simbwa. Mubigamba abanaku. You clock 30 ebyo omukazi ali myaka 3 ngoma mbu omusajja si omusajja omulaga nga toyina ssente oli munaku. Funa ssente ojja kutegeera. Make money. Eyo kikulowooza sana omusajja wa kitalo nnyo gy'oli because you don't have money. Bakutunya otudde mbolokuba ni myaka 3 ajja ya make money. Abasajja bangi tukakane owoza abasajja babuze oli mwavu tukakane oli awo onoonya omusajja akuweyo akakadde oli mwavu genda okole make money your friend. Fun fact era bw'omaliriza oweza bwene 30 mbu omukazi bw'aba alabanga adi byo bya kisiru bikola ku bakazi banaku bikola ku bakazi be bagamba bajjukiza nti ye yafuna owuwe bikola ku bakazi kanize kankubeko newe nandibadde nga simu ya misleading you shall I know musajja them let me tell you wamma mbalekera bagamba nti bwotuuka mu 3 mbu najja yajja bw'oba okuze n'obw'onoobeera mu 3 mwemeka amusajja ojja mufuna togwirana ojja gwa ku musajja omusiru ate abasiru bangi ku market omukazi kati ejja emyaka musajja ebisiru bingi ku market okigwamu omukazi kati ejja emyaka abagamba bw'ajja yajja abagamba bugambi alisi ne bwampasaayo wiiki ezi abakazi abasiru benkugambye abanaku make money era katuulize era bamala okukola ssente zaabwe nga bapakinga wali emulungu nga bafuna obuvubuka bw'obunyama obusiba akaba akakozesa kumuggyako njala kati naye omusajja gw'onayagala okufumbirwa omukazi bw'amala ofuna ssente ze agenda kujja ne mu ssente ze abasajja we bali abategeera lwakuba nti abategeera batono kati wuliriza kale tukakane lekera okugamba nti otuuka mu 3 simanya ajja yajja mulekera okusuula abaana abawala mbu nno okufumbirwa era bw'oba wamma you're right your time is coming bw'onaaba wakufumbirwa ojja kufumbirwa ate si byomuti bamuwandikako it's fine you got married at 35
Waliwo akayana? Ani? Tewali. I got married at 35. At 35. Waliwo akayana? Tewali. You are approaching 40. Winza Shamimu. Naye tewali akayana. Yes, okuba nintegeera tekinfuula mukulu. Nategeera mangu. Nesene nezifuna mangu. Si buli mukulu nti ategeera. Anti kati zookubanga ntegeera. Kibaleetedde okulowooza nti ndi mukulu nnyo. Natandika otegeera nga nkyali mwangu. Netandika neefuna erinnya nga bukyali. Many old people have disappointed us. Kati gwe obusiru balowoozesa muli bato. Tanse ebintu bya Muzeeyi Kagato. Obusiru balowooza muli bato. Naye Justin ntinze. Nategeera mangu, amagezi kama yapa mangu. Tukakane. Ekirala kyembadde gamba. Nenyango olaba mbeerawo ne munjasamira mu luyimba lwa champion. Hana ensi nali muto nga ndi mbeerera. Naive. Nze togenda kuŋŋamba bintu bya kisirusiru. Even still now. I'm still a virgin. Oh my God. Yeah. You want to be a good example to our children. Yes, I want to be a good example to my children. I know. To fair girls outside there. To so mbadde gamba. Ojabera kanga we basenga omusajja mukazi bakayanira ku live. Ku live teri kiswaza ngeke ate kati ekiswaza kwe kusanga abasajja. Abasajja bakayanira ku live. Omusajja ali omu buliriza. Omusajja ali omu. Owulira. Omusajja ali omu. Oyagala nga ayina emmotoka, oyagala nga anyirira, oyagala nga muwanvu, oyagala nga atya Katonda ng'akuwa ekitiibwa, mpisa mu mbejja. Okitegedde. Musajja omu. Naye omusajja oyo omu manya alina abalala abamwagala bw'ati. Abasaba ebyo byennyini byensaba. 50 5. Mu nnaku mukoze eki? Gwe tuliko tusibidde. Naye abasajja era be basaba omukazi atalina mumwa. Omukazi anaamuwa emirembe, omukazi anaamutegeera, anaamusimba, era naye byasaba ne basajja bane basaba. Kyannaku fe abaliwo era. Naffe ku ground birala. Nabadde luli nali ngamba abantu ku status yange munoonye ku bakwano bammwe abafumbo. Yeffe abatalabirira baana. Yemmwe abadduka abogoba emisinde. Yeffe abatalina za piiru. Yeffe abatalina za piiru. Ffe tuliwo. Yemmwe abagajja nkuwa 5. Yeffe akusubiza 5 nakuwaamu ekirala. Bano abagagga balina ssente abatya Katonda abawanvu. Abo tebaliiwo. Babatwala. They are too busy. In fact, Vane kubyo kubanti. Je bali tebawasanga abasiba. Yes, anti kyegambye. Nembuno bali busy they are very busy making money. They are not making women. Katukoze tutya. Ate mukoze muti yajja obalindira ku ssaawa ya 9. Oshege baddo kimanyi nti mubala ku ssaawa y'omwenda batandiko bawa amazzi. Anti baba batamidde ate baba bakyategeera be banywa. Lindako anti fe ate ku 9 tubene ku musaalo tusaba. Abo be tusaba anti kati soogera naawe. Kati njogera n'abatulaba. Mu ggwanga lino si gwe omugaso wekka. Fact olina na mugaso. Okitegedde. So isawo ba sponsor. Tukole bannaaye. Tukoleko. Osusa okufundikira omumwa. Nengo tukulisaayo umulwa ennyonyi kulika ennyonyi. Tebakutuuza mbaana. Ennyonyi erina section y'abaana n'ey'abakulu. Manyi ki? Ayasama wali ogirinnye nako yasamirira nga kyekimbuuzisizza. Tebakutuuza mbaana. Wamma Bashal Tours and Travel tutwala abantu ku umura ne hijja. So gwali eyo ngo wandyagadde otambulako naffe nkusaba bambi obeere ng'ate otuwagira. Tobeera ng'otwala omuntu oba ggwe kennyini okugendera mu kibiina ekinakutawaanya kyona wasenda ne kiwoza wuwiwayi beera ng'ate otwesiga ffe aba Bashal Tours and Travel obeere ng'otambula naffe okugenda ku nnyumba ya Mungu. Bashal Tours and Travel ka customer care weekali onkubira bwoti nenkutandika ne kugamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyogerako ne Shamim Mayanja. Oh Bashal Tours and Travel. Kakati munnange obadde yagala hijja oboyagala kwasaganya. Ngoba polite nnyo. Nza wali sente mba n'empisa. Empitirivu. Customer ye mama ye taata. Ngoba polite mukyala. Nze nagamba abantu akalimuko ye mama ye taata nga bonna bena byo tozanyira mu kintu kireeta mmere waka. Kireeta mmereka. Toteeka nsonyi mu ssente. Toteeka nsonyi mu ssente. Make money. Ebisigadde ojja bbira bw'otegerera nti bakusanga nga wakatuuka otuuse leti ku mukolo ng'abantu baakedde
hayi ne badduka bakukime ku mmotoka kati olaba ne bakwetondera ne bajja abantu ku katebe n'otuula the example is abaakedde ne babaga baveewo ate n'obanga wakatuuka ne baga kaayogere kaagenda mangu. The example is here. I don't look nice. That is fine. At all. I don't look good. At all. And that is fine. At all. Nengo okubawo nnyo. Gwe ng'okaatirizaawo nnyo. Ng'oyogera n'oŋŋamba mukumanyi. I don't have money. At all. And it is nice and it is fine. Yes. I'm getting money soon. Very soon. Awo wenfuukira daddy. Bulungi nnyo. Wenfuukira bujubuju. Bwe mbakubira essimu wano tukoleyo akantu ga mukama wange tukoleko. Bino byengoga tonja samira mukwano ndi busy. Wembeera Wadde tolabika bulungi. Abamu bu muwulira mumaze kwefuulira. Era kati awo ofunye omukazi naga ng'alaba ng'okulya ettama. Naye ng'olwo nno kati wuliriza abatakwata ku ttama abanyeenya mu nsawo. Yabawulya buzito bwa ssente. Bwenfukira bu abamu bu babuulira bamaze kwefuulira. Wefuulira wawulira ekintu bwe kityo bu tebakiwulirangako. Kisegeti. Nawe emmere kito gimma abaana. Kasiruggwe ekyo kibadde kyaki. Okisegeti. Abantu bakole ssente Jayden. Make money. Abantu bakole ssente. But just kola. Ne bakola entondo. Kola ssente otuuke leeti. Era nze ne ssente zigenda. Kupate gye baakuyise basitule yakedde. Kola ssente otuuke leeti. Basitule mu katebe ate bakutuuze na maaso. Ate bagambe bannange. Kola ssente ng'omwana wo. Olw'ebituuseewo ebigwa bitabi. Yes. Omukulu nadde akatuuka tusabayogereko nammwe nga mumanyi ababbize. Ate tumutaagende. Yes. Omukolo n'ogumalako eddakiika ezi nga baagukeddeko. Kola ssente nga ne baba balina bye basazeewo olina obusobozi obubikyusa. Obubikyusa n'ojja n'ogaa byonna bikyuka. Kola ssente ng'abaana bo tebagenda kweyanjula. Kibakakatako okumanya abaana bo ne babanjula. Kola ssente abaana bo babaleetera nga oba tonnatuuka tewali kigenda mu maaso. Ng'olina ekyana kiri awo kimenya abantu naye nga kola ssente nga kola ssente nga oba tonnatuuka tewali kigenda mu maaso. Kola ssente ng'omwana we agenda tuula naawe mu katebeko mu maaso ku mukolo nga tebagenda mutuuza eri ku ttundubaali ly'abaana. Nga ne bwana aba abasunye bagamba kinsunye bannange yekisunanga birungi. Oh my God. Omwana w'omugagga asobola okulinnyako n'ogamba ogambye bannange ekyana kiri fane naye Victor naye kati ebyo by'oyagala kino ekyana nga kiyinza osuna kya myaka emeka. Sikana akaana ko akanasuna abantu ne bakaweerawo oluyi okawulira kaaba ate oyo akaabira ki anti ava kuba wano bantu obutaba nampisa nze muyisizaamu oluyi. Omwana w'omunaku akusuna ne bamusindika nagwe tagalire eri kyasama. Nawe maama nojja ate okubye waki maama bwana agenda nga atukuba mpisa ze kye zaalina ze kibye oluyi ate ono omwana w'omwana muyigiriza empisa. Naye obwavu bubi nnyo. Mulabanga ebisesa but poverty is very bad. Naye omwana w'omugagga make money n'abayiira juice. Aguyira juice mu lugoye olweru. Bino abakazi badde batijjiruka na Snow White. Nogamba bakuyira juice. Wuliriza bakuyira juice nogamba. Kye kikwambaza Snow White gw'ogenda okugenda nga okolabo. Bakuyira juice nokolabo. It's okay. Tujja tuteekamu omo. Njalunyika. Omwana w'omunaku akuwandulako buwanduzi dusi. Maama we naye yennyini ajja n'akwetondera naga olugoye lwa mmeka munne talina zigenda dduka naye ng'abuuza bambi lwa mmeka. Olugoye lwo olulungi. Kati ye maama yennyini oba tonnakuba mwana luyi ng'amukuyiridde oli bw'oti. Maama akuba omwana gwe kemugobayiridde n'ojja n'ogamba muleke. Obwasamirivu bwa kitaawo. Omwana obusiru bwa kitaawe bwonna yanyonka buyonke. Omanyira okuzaala mu basajja abasiru. Awo taata ne tumanyirawo status ya taata. Tumanyirawo famire taata mwava. Taata ku ttaka. Bwavu kibi nnyo Jayden. Make money. Tubadde ku executive media obudde bugenzi. Tonkamula nnyo omuntu akoowa. Sinakadda. Komawo kowakomyewo. Akantu. Naye otuli bulala bakusize maaka ina n'atandika ekisiro mukomawo n'akantu okawulire Simon wajjamu efitina kawulire biki olw'okuba ye abaddewo ng'akawulire obadde kakuleega oza yankubira kamuleega oza yankubira nti anjagala nnyo kaali kamuleega kaali kamuli mu ttaneezi n'omuwa akantu katambulako
atambula nze nkuwa buwi nze channel oba yange channel yange mukama wange nze waba mpise it is my purpose to serve you mulimu gwa kukola ki ebyo okutambula gwa kuwa techinka katako atonza no yomba nga totambudde oga channel kyo nga tekitambula ate kati nze wesitambula ku channel nyiga singa nkola naawe ne batansala mu buntu buwera buna butaano nga mukajala ne bina sidda toba n'amakulu kitegeza naawe ne byokola bazadde bo tebabimanyiko. You are in an illegal business. You're in something that you also don't know. Buli akolako teeka balina okutemamu. Obalina okunsala. Kubanga mbuki oli important. It is according to the relevance of the channel gyenkoze eki gyenkoleddeko. Singa nkola wagudde YouTube yo. YouTube, let me educate you ladies and gentlemen. Fools that are there and this one I'm seated with. Bw'obeera ne email account by default obeera ne ki ne YouTube channel ebaayo. That's why ogenda ogikeberako ya Shamimu nga yadda 29 naye ng'atandise ogiteekako 2015. Ekitegeera. Nkwano you create a channel. Manyi gwe muyina olugezigezi. Kankulage. Just ogendayo. Ogenda ku YouTube n'alaba. You just go there. No creating a channel. Wuliriza. Yino. Bagiyita batya eyo? Naye obeera ng'oli registered already. Bombo yutagwana. Bwe bukyo. Ate bulyo ya buleesi. Nga weyita katsi. Eri ku gundi. Waki weyita katsi? Kuliko katsi. Oyakozesa linnya lye. Kuliko katsi ntimo katsi yono katsi kamukulage. Wali waneeno naye. You created a channel bagiyita batya? Katsi ntimo. Weegase n'omuntu era mwawukane. Kwano gwa kasuku. Ganda wa kasuku. Asegase ne muziki. Wuliriza eno munne gwe yeegase naye bwayo omukata gukumalaako kyova togejja. Kati kumwe nani timo? Tandise ebyo ebintu byo nzenze timo. Oli katsi. Talina future. Ogambye eki simusiimye. Nze wano nyimuka. Yago ina gwosiima. Ekintu kya simusiimye kijje mu kamwa. You just go. Okitegeera. Kankulage. Osoteekako erinnya nga bw'oyagala n'oteekayo obufaananyi. Ne video yiyo ninayo ne 10 views. Ne ssente bampa. Emu. Sente bazikwadde ku video eno. Sente bazikwadde ku video eno. Sizo sawa yonna nzijayo ya $1 kaliwo. Tekalimu. Sinayo sente. Zikiriza sinayo sente kiwedde. You wanted to educate fools. Ebaayo. Taba. Olaba oyo mwana akomenti nga kuwa akawungo omukozi. Olaba omwana akomenti nga kuwa akawungo omukozi. Like channel odamu creating ida YouTube ekaina create channel. Atumanyi etuli basi. Atoli. Nkama nkuzanyiddeko mbu. Ne already nawe oli kyakuzanyirwa. Already kenyini oli muzannyo. You a game yourself. Lwakuba oli gwa matatu, oli gwa ludo. Sa kuyita chessboard kati gwe. Tosaba chessboard. Yaka ebintu bino. Tosaba ya the draft. Musibe bulungi mwera. Nyingu